Abooluganda eddoboozi mugenda okuwuliriza eriddako lyalekebwa ku ssimu yange ng'ennaku 19 omwezi gwokusatu 2023 ng'ebintu bitandika butandiisi olwo nga Winnie Talimus no yakamala ennaku 6 ewa Hilda Holwell naye ng'andaga si wakudda andoojinga bw'omubuuza okomawo ddi nja kukubuulira simanyi next Friday simanyi keyala tanadda biki nemanya bw'agenda okucekinga ng'ebintu byonna ekumpi yagenda nabyo empapula zonna yagenda nazo passport buli kintu yagenda nabyo nemanya nti si wakudda nenkola complaint eri Kizige Moses muganda wa Hilda Holwell kwe kuleka eddoboozi eryo erintiisatiisa bwe siva ku linnya ngenda mulaba era kati kwe kumulaba kwemulaba okunjwetekako ebisango ebya rape sex trafficking ne modern slavery okwo kwe kulaba kwe yaŋŋamba ddoboozi eryo nenkwata nendiweereza aba poliisi muliwulirize bulungi male nja kukudda neka video akasembayo naye obwo bwe butali bwenkanya kuba eddoboozi naliweereza ku poliisi nempaaba omusango gw'okuntiisatiisa ogw'okuneewerera baŋŋamba tebajja kukwata muntu yenna era tebajja kutwala muntu mu kkooti olw'okuba ali ku ŋŋoma nnene muliwulirize bulungi mulabe obutali bwenkanya obuli mu mawanga gano Bulaaya ge twegomba ddoboozi muliwulirize bulungi boogamba mbwe tekuli kutiisatiisa mu ddoboozi eryo abapoliisi bwe bagamba temuli kutiisatiisa muliwulirize bulungi oyo Hilda waggulu gwenjogerako ndi kusaba eriina lya Hilda ntoli mu mayinaku eriina lyange lyesonyiwe otali esonyiwe wetagisa ab'emikwano ate nkomyewo nsonga zange nkyalanda nazo paka nga maze okufuna obwenkanya nzira munza tikyakyali siisaabire ndi mu mbeera etasanyusa olw'omuntu omunaafusi eyagaliza obugagga anteese mu mbeera gyessesangangamuko bw'owuliriza eddoboozi eryo eri playing Hilda Holwell mwanyina Kizige Moses yasigula mukazi wange agenda amukolera ewuwe amala anjwetekako ebisango ebya rape sex trafficking modern slavery olw'okuba ayagala afunire Winnie Talimus asylum yaweza obubaka obwo nga buntiisatiisa naye poliisi yagaana okumukwatako ng'egamba simu ye teyakwatibwa era the message was not downloaded gy'obeera nzaali yali supposed to arrest her and nze yali forensic officer to download the message. I think you can see the injustice eri mu UK. You can see how unjust and unfair the UK police is. It was not my role to arrest Hilda. It was not my role to download the message. I provided evidence of threatening, intimidating, and harassment. But nothing was done. Actually, the police said, we shall not arrest and take anybody to court. That's how unfair and unjust the police is. I cry for justice. Njagala justice. Sirwa apoya fumbiro mu family moba MI5 and MI6 that makes her above the law, that makes her untouchable. UK government should investigate that criminal, Hilda Holwell. Should be investigated. I will not keep quiet until I get justice. But then nkyayogera Simone nzijako manye akasimu kange katono kalina memory ntono so cannot record beyond 6 minutes. So badde nkyayogera nti omukyalo oyo gw'olaba waggulu omunene bali ekifaananyi kimu abantu babiri waliwo omunene ali ku right n'omutono ali ku left. Omutono ye Winnie Talimus no eyali mukyala wange
omunene ye Hilda Hollowell Nakanda mwanyi na Kizige Moses Kamuli omusiguze omunafuso mukafiri atalina dini ku mutima ayagaliza omuntu ekkomera ery'olubeerera nga talina musango gwe yazza naye olw'okuba yeyagaliza ye ng'omuntu olw'okuba ayagala okufiisa ekinene tafaayo oba ogenda kufiira mu kkomera ye kasita kyayagala kiba kiyiseewo beba abanaafuuse be tulina anaye bambi obusanga agenda mu kyaki buli lusande niweewuunya oba mu kyaki agenda kusabayo biki omukyalo oyo nga bwe bagambye alina nnya Nazaala azaala baawe famire ngagga balinamu n'abanene abakola mu gavumenti bakola mu home office mu MI5 and MI6 bagagga bavundu be banantakoonwako aliyani skin be yagamba ba Kalayizo kyekimuwaga kyekimusigula akola buli kyakola nga tatya ano omuwala yava Kamuli eyo bamukukusa ne bamuleeta n'amukozesa wakaye kumanya myaka 3 bali kumenya teeka yakola kye tuyita human trafficking and modern slavery netakwatibwako nantakoonwako ne bwe yanzizaako emisango wano nengana n'empaaba tebamukwata kwali ku ngoma nnene kyekimuwaga so ayagala okosa kipuleba oli bwe yagenda bwe yali akozesa yali mukukuse bamukukusa ku visitors visa ne bamumukwasa n'amala emyaka 3 n'afuna visa mukeya company mu London n'agenda kati bwe yagenda kwe kujja asigule mukazi wange Winnie amutwale bwe nawandika okusasaamu visa ya Winnie remember Winnie yajjanga dependent bw'ova kunze n'odduka n'ogenda n'omulala n'obuyinza okujjako visa yange bwe najjako Winnie visa kyekikazi Hilda Hollowell kyagenda ku police nekimpaabira emisango 3 omusango gwa rape nekimpaabira omusango gwa sex trafficking ne modern day slavery nga nabagambye mu video eri egy'emisango okusinga ddala sex trafficking ne modern slavery bwekuka mu ekibonerezo life imprisonment kati teebereza omuntu ayagaliza omuntu life imprisonment naye nga talina musango takikolangako yadonako olumu byolaba wansi Hajati Zula, Nisha ne Haji Ali. Mu my case Hajati Zula ye Hilda Hollowell mani na Kizige, Nisha ye Winnie tali musimwa, Haji Ali yenze njano omusansi genda mu kkomera n'ekisekyo kyonna bantwala nenda gandi tebajja kuntwala abaana bange beebuuze taata yabulira wa njagala abaana bange na buli muntu akimanye nti ngenze mu kkomera olw'obunaafuusi wickedness and evil ya family ya Kizige kwa Kizige na mugamba naye yeneeragira ko beeraze nti alina ekifo kinene mu gavumenti kati basazamu visa ya Winnie agezaako nnyo amufunire obutuuze naye nga amaze kuyingiza nze mu kkomera ku bintu ebitaliiwo wano wensabira obuyambi bwammwe maama wa Winnie ali mu Uganda naamwe gye muli muteekeko akazito agambe muwalawe akomewo Uganda bamufunire visa bupya adde naye tasikubeeno nga baagala kuntuusaako nze buzibu alyoka afune obutuuze nga bwe mulwaniridde Haji Ali nange munwanira ab'emikwano siri bulungi oyo omunaafuusi Hilda Hollowell alina abanene mu gavumenti ne bw'owaaba omusango tera kye bakola mbasabye busabi mu nnyambe. I'm already recording. What's up? Okay. Is it recording? Okay, go on. I mean, Charles. Okay, MC Meya nkulamusiza mukama wange jebale mwebale kuje mukolako Uganda sebo webale kulwanira Haji Ali n'omujja mu kkomera munange nange byatuka ku Haji Ali byantuukako
nakola video 3 nga nvumirira omukyala yasigula mukazi wange. Actually nali nzira mu messages ali ez'obulimba. Honorable Kizige Moses yanjogerako ya postinga ku gundi emu ku WhatsApp group emu ngagamba I trust his niece namuleta mu UK. I was locking her up in the house demanding sex 6 times a day and I refused to take HIV test and yet my wife died of HIV. His sister Gobaita Hilda nakubira police nenkwata. Now after arrest, then they handed the Winnie Talimusino, my ex-girlfriend, to her, which was a lie. Byali byabulimba kuba Winnie yave wange mu Burundi nga nfiirudde agenda wa mama we agenda kuyali one weekend akomewo. Kumbe bali bumulukwe olero akumukusa agende. Now when I complained, ekikazi nekineewerera ku ssimu era bw'ogenda ku video yankwasa nteekamu eddoboozi lya Hilda nga aneewereza n'agamba bw'otava ku linnya lyange ojja kulaba. Now you know that for Uganda when you say what it is a threat. Kati bwe waaba ku poliisi neevuyavuya omusango kuba muka munene ava mu family y'abanene bano mu UK. Kati that's what I was just explaining. Winnie yava ati ewange ogende wa Hilda. Saati satisa muntu nali ndi awo sawa 10 ne bankwata nti witness intimidation ani gwe ndisatisa nga tebogera ne bantwala naye Winnie nataka la host statement reporting ako kumusango ku police. Hilda ya complaining ambo am punishing her name, am plastering her name everywhere. She has a career to protect. Inciting people in Uganda against her family. That's what she complained. It was telling witness intimidation. Olokuba akusinza amanya akuja ko omugo gwolina n'agukukubya. I was arrested before she even recorded a statement at police. I was arrested and detained before Winnie wrote made any conference police, never even writing a statement. Nakati, there is no statement here Winnie ku charge sheet. Vonani we msangena okutisa Hilda okutisa Maimuna Namyalo ye mwana wa Chibundu Sulaimane waliye Kanyanye gwe nasoko kulete nalyo kapale n'omuzungu. Kagaya bagamba mu mwezo video mu baruwa je zinawandikira prime minister mbu nali mutisa je yo musango. Sina we nayogerera konti Maimuna yampabira musango wa rape. Sina we nayogerera konti Winnie yampabira musango wa rape. No way I mentioned any of those cases. Kadi bajingirira nti witness intimidation sibanyi breach of restraining order. Naye balina influence everywhere mu court. Kati baloya abaligo aid mbafuna naye they just come once tada oloko bati abanene bali mu government babatya chobakati nsaba obuyambi okuba Uganda funa lawyer atatisibwa nabanonga so okuyibira ku magulu abiri na mpolereza naye bwenasigala ndi nkyafuna bano abaligo aid sina lugendo lonna ngenda kuvunira mu komera ate sina musango. Bw'ogenda ku Facebook yange n'osoma bbaluwa zinawandikira British Prime Minister ne Home Secretary sina wentisatisa muntu yenna video ezesatu bw'oziwuliriza sina wenjogerako nakwogerako nti Winnie yampabira omusango gwa rape. Sina wenjogerako nti Maimuna yampabira omusango gwa rape. Maimuna yampabira omusango gwa rape ku 25th October 2022 bankwata after 2 years on 23rd October 2024. Winnie yampabira omusango gwa rape on 30th March 2023 bankwata after 6 months on 17th September 2023. Sirina anyway, I've never mentioned those cases anyway. Katimanyi witness intimidation yevira. So mnyambo yogereko ne ngabo yawayamba haji ali ne mujja mukomera nange bannaye mnyambe. Nze amanya ganga amatufu bampita teacher Isaac Charles ndi musomesa banzaala Kamuli ekyo bakiyita Naminage gye baali bazaala yali yasibuka omugezi Bishop Bamoze kumpi tuli neighbors
mbadde master kumala emyaka 10 mu Kamuli district. Mama wange bali bamuzaala Mbale Bulambuli na Bongo, mugenzi kati yafa na Bongo gitwamuzika Bulambuli. Nkoleddeko Maana afa, nkoleddeko Mbale, nkoleddeko Busia, kati nenzire Kamuli. Namaliriza okuva Uganda, namaliriza nga ndi education officer, Minister of Education. I was in charge of physical education in the whole country. Naye nenvayo kujja okusoma, najja kusoma masters in physiology and nutrition of exercise and sport ku Loughborough University. Era abawala ababiri benaleetedwa balyoke badduke because of the stress gye banteekako nenfuna n'obulwadde bw'omutima. Mu gw'omusanvu oyo Maimuna yanstressinga nenfuna heart attack to that 2022 nga yakamba myezi 2 amala adduke at the end of July. Kati wendeeta windi naye nanstressinga mu January nenfuna heart attack ey'okubiri nga the following day ngenda kukola bigezo. Tokola bakosi yali ya mwaka gumu naye nagisomedde emyaka 3. Actually yabadde yakusomera myaka 4 naye olw'okuba na kirenga ndasatu nabagenda kunkwata. Naye abanaye mu mpe ekiriwo. Omuganda agamba ennyama ntono okayana eri mu nkwawa. Nagamba kange ne pass degree ebyokuluubirira okufuna merit. Kambite. Era singa nali siruwadde ngambe nti njagala merit nandi maliza na sifunye degree. Naye nabagala naye mu mpe ekiriwo era yadde saagula guletinga naye certificate gyeri. So mukama wange byebiriwo sizaako musango sirepingako musango sikukusangako muntu. I've never trafficked anybody. I've never subjected anybody to modern slavery. Can you imagine omuntu ogamba omusaala gwe gwali gujja mu bank account yange? How does justice work? Can't you ask the employer? Can't you ask the employer who was employing her to prove that she was sending her wages were coming to my salary? So, you know, Zibukati Mukomera Vansivanga Vili Mutano, Rekomera Baita HMP Leicester, Leicester Shire County. Omulamuzi n'alaga nzirayo mu Crown Court wano waliwo wakati wa High Court ne Magistrate Court waliwo court wagiyita Crown Court ne County Court before High Court nga nogera mu Crown Court nga 13 January 2025 abapoliisi ne beekobana n'abamakomera n'owa court omu ne bakyusa ennaku ne bazijja ku 13 January ne baziteeka ku 23 May. Kati omu ku bamakomera abakulu mu makomera nanzibirako engeri jange nange gyesiri mwangu nnyo neneekalakaasa kati ensonyi ne zibakwata ne bazizaayo ku 13 January. Naye nafunye ag'omunkubu nti bakoze kiguumaaza mbeere nga manye nti nzirayo mu kooti ngenda ku 13 January naye lujja kutuuka bagambe nti twongezaayo until May. Kati rero nabakola biri ebisango ebirala ebya modern slavery ebya rape kuba DPP file yakagiganda emirundi 3. File ya rape yakagenda wa DPP emirundi 3 ng'agigoba agikomyawo kati ogwokuna simanyi kati looza mu gwokuna banaje bambye bagira bongeramu. So kati they want to buy time to keep me in prison sina musango nga balinda biri ebisango DPP and clearing kuba giri emisango minene tebalinaako buyinza ku prosecuting and police has some cases it can prosecute and some cases that is for DPP. Kana akasango kuloko police ya no buyinza ku prosecute na tukola abantu bankwata ne baba they even charged me to court before the main complainant could report a case to police and the main complainant Winnie has never recorded any statement. I'm in a prison when the complainant has never recorded a statement, when the complainant has never formally made a complaint to police. And I'm in prison because of expressing my freedom of expression. Can you even imagine nti omu ku victims they are complaining that I breached the police bail conditions. Naye omusango banteekako mulala banteekako witness intimidation and breach of restraining order. Naye statement yagamba he clearly breached his police bail conditions. Breach of police bail conditions, it's not a crime in UK.
naibwe that was the complaint ya police but charge sheet yasaba kintu kirala omulala agamba nyono nerinnya je mu plastering hane everywhere ya on Facebook. She has a career to protect inciting Uganda and her family in Uganda. I'm tarnishing the name of her husband's family. What I'm talking about her is false. And that is not intimidation. It isn't intimidation at all. Naye mama ndi mukomera avulira mukomera kati namusemme yakankwelekereze munwanire nga bwe mwalwanira Hajali n'ava mukomera nange munwanire nze mukomera kuba sina musango ndi mulwadde. I suffer from I am a victim of heart failure, na high blood cholesterol, ndina angina, ndina asthma, ndina ulcers. Kati nafunye n'obulwadde obupya obutalwala baana batonga nze kubanze gyali muto just 47 years. Naye kati ndi mulwadde wa arthritis. I have hip joint arthritis olw'okuba ndi mukomera. So munwanire mugereko n'abasobola okulwanya eddembe ly'obuntu kuba nvunaanibwa for freedom of expression. Bandi badde bampa malicious communication, hate speech, maybe online harassment, kuba bonna bagamba my posts are false. If my posts are false, that's not witness intimidation. You see breach of restraining order. Kale byebyo munnange musime yakankwelekereze mukama akume mwanira nga bwalwanira Haji Ali nange nfulume abaana bagenda kulya nfuufu kati tebalina akaseera kali mu kaafa bagenda going homeless. So byebyo mukama wange kankwelekereze bayisero mukama akume musimeya.